Yes, mu mawulire agakagwawo breaking news ganono nga si malungi wetwogerera nga Bobby Giant oba Tasi Calvin ebibye si birungi yadde dakiika n'emu olunaku olwajjo kikakasiddwa nti yakubiddwa bubi nnyo yatulugunyiziddwa bubi nnyo okuva we yawambibwa era olunaku olwajjo we lwazibidde nga bamusudde ku poliisi y'ekira era amawulire ge tuyina nti enkya lunaku olwaleero agenda kubeera nga asimbibwa mu maaso g'omulamuzi avunaanibwe egimu ku misango gye nnakugambye gye bavunaanibwa misango ki olunaku lwe baakola parade nga bakola birthday surprise party nga bagikolera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe gumu ku misango egigambibwa okuba nti gye bavunaanibwa era nga bwe twogerera wenkoledde akatambi kano ng'agenda kuba nga aleetebwa mu kkooti abeere ng'awozesebwa wamu ne Eddie Mutwe Akirewe Kivumbi nga bwe babateeka ku fayire eyo nga bwe nakuwadde amawulire olunaku olwajjo we bwazibidde nga mukyala wa Bobby Giant amanyiddwa nga Swabula ow'omukisa yavuddeyo nannyonnyola nga omwami we amanyiddwa nga Calvin Tasi abangi gwe mumanyi nga Bobby Giant baamukubye bubi nnyo baamutulugunyizza bubi nnyo era n'amukubira essimu nti baatuuse n'okuwalirizibwa okumusula ku poliisi y'ekira era nga olunaku olwaleero bateeseteese okumuleeta mu kkooti babeere nga bamuteekako omusango guli gwe nkugambye era bamuwozese tetumanyi baba namuwa okweyimirirwa oba bagenda kumuzzaayo mu kkomera ekyo tujja kujja tubeere nga tukibategeeza wabula ng'embeera gye bamuyisizzaamu egambibwa okuba nti si nnungi nnyo kyokka nga Bobby Giant ono alyamu ku abo nga bw'ogenda okulaba obutambi waggulu awo abawerera ddala abazze bawambibwa kakati wuliriza ekyamutuuseeko ate nze gye mbeere nga nkwongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Swabra Kiganda ow'omukisa mukyala Bobby Giant. Olunaku olwaleero Bobby Giant asuuliddwa ku poliisi ya Kira Division zibadde musawa nga 12 n'ankubira essimu ng'aleeteddwa ku Kira Division ku poliisi. Akubiddwa bubi nnyo mu lubuto bamusambyemu emigere bamutulugunyizza nnyo embeera gy'ali mu sinungi naye ng'olunaku olw'enkya aleetebwa mu kkooti ey'Ekanyanya ssaawa 3 abasobola bambi tubasaba mujje mumubeererewo mubeerewo mu bungi enkya ssaawa 3 Bobby Giant agenda kuba aleetebwa mu kkooti ate nga mu ngeri y'emu era tusuubira aba Eddie Mutwe akireewo ku lunaku lwe lumu essaawa ze zimu. So guys bambi mujje tubeererewo bakyali baffe. Assalamu alaikum. Yes, oyo Yeswabula ow'omukisa mukyala wa Bobby Giant nga nnyonnyola ebyabadde bituusiddwa ku mwami we yamukubidde essimu nga bamusudde ku poliisi y'ekira era olunaku olwaleero wenkoledde akatambi kano ng'asuubirwa okubeera ng'aleetebwa mu kkooti okugenda maaso n'okuba ng'awozesebwa nga bwenkulaze era egimu ku misango egimuvunaanibwa gye gimu ku misango era egyateekebwa kubali nga bwe nkugambye nti Eddie Mutwe ne Akirewe Kivumbi babateekako omusango ogw'okukola parade ey'ekimpatiira era nga parade eyo baagikola ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokubiri omwaka gwa 2025 naye ekyewuunyisa nga bwe nnakugambye nti mu kifaananyi ekyo ky'olaba oba mu katambi k'ennakulaze Eddie Mutwe ne Akirewe tebaaliwo wabula ebigambo bingi nnyo nja kulifalinga kuzemu ku video ezaakoleddwa ekiro ekikeseza olunaku olwaleero nga zinnyonnyola ekintu ekyo lwaki olowooza kiri bwe kityo. Bino bigenza okujja biddiridde omukulu General Muhoozi Kainerugaba yayise ku mukutu ogwa X oguliko General Muhoozi Kainerugaba for President era nga gulina ne blue tick n'ategeeza nti buli muntu yenna eyeetaba mu parade eyo agenda kubeera ng'akirozaako. Wuliriza mu bigambo bye nga bwe yatadde ku mukutu guno post eyo oba tweet eyo gye nataddeyo nti whoever was seen in this parade nti buli muntu yenna eyalabikako mu katambi nga yali ku parade eno, my simple advice is to take a video and record yourself apologizing to the great lion before it is too late. Nti gwe wenna nga walabikira mu katambi akaakwatibwa ku lunaku olwo amagezi gakuwa ye General Muhoozi Kainerugaba nti kola akatambi wetunuzeemu kamera kola video weetonde nga weetondera empologoma lwakuba sitegedde oba empologoma yaani before it is too late nga tekinnaba kubeera kikeerezi. N'agamba one by one omu ku omu you will have to answer while sweating nti omu ku omu mujja kuba mwanukula ebibuuzo nga bwe mutuuyana. One thing if I fear in my life is being taken to the Lioness Disciplinary Committee to explain myself because I feel I might collapse from fear before I even get there. Nti ekimu ku bintu byensinga okutyambulamu obwange kwe kugenda mu disciplinary oba mu kakiiko ak'empisa ak'empologoma
kubanga nkimanyi nti nyinza n'okukolapsinga nga sinaba kubanga ntuuka eyo ye message yateekeddwa ku mukutu ogwo baguyita Muhoozi Kainerugaba for president nga bakola okulabula ku bantu bonna abeetaba mbo mu parade eyo kakati we twogerera nga Bobby Giant yeegasse kubamu kubazze bawambibwa era nga basinga obungi bali mu security team eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ngenda kukusomera akatambya angenda kukusomera ekiwandiiko awo ogenda kubeera ng'okitegeera kati nga sinaba kubanga nkusomera ekiwandiiko kigambibwa nti omu ku bantu abawambye abalabiddwako mu katambi nga bawamba Bobby Giant abamu ku bannankyukakyuka bagamba mbuli bamumanyi njagala owuliriza akatambi kano ono nga nnyonnyola omuntu eyawambye gwe bayita Isaac oba yabadde omu ku abo abawambye gwe bayita Isaac yaani abeerawa akolerawa era nga ye yabadde omu ku babadde mu drone eyakoze ekikolobero kino kakati wulirize bimukwatako nzije nkuwaata ebigambo bya president then nkuwe n'abalala abazze bawambibwa wuliriza nga video eno gitambuze paka bwetuuka ku mukulu ono kubumu ku butambi obwafulumya olunaku lw'eggulo nga muganda waffe Bobby Giant awambibwa mwe mwalabikidde omukulu ono Isaac nkumanyi bulungi obeera mu Lukwanga mu Wakiso district ku Sentema Road ku branchingira nodda ku kikuba ekidde ekyeberesa ekiyitamu ne kigenda ne kigwa eri ebuloba we wali amakaago tuzanga tubagamba enfunda nnyingi tino mugenda ne mukolera Museveni ebikolobero ne mwerabira ntino temugenda kusula gyali ate mukomawo eri ffe be mutulugunya okunywereza Nakyemalira mu buyinza ate waffe gye musula gobadde okimanyi nti nno nkumanyi bulungi n'omulundi gwe nasembayo kanika emmotoka y'ekika kya Alfred waliwo akajijja ku mugolozi bubujjukira bulungi omuvubuka yali yakalabula emmotoka yeeyo yali avuga akamotoka kika kya Alex kaali kamyufu mu parking eri awo nga wakava ku washing bay ya Sekasi mu Lukwanga ku luguudo oluva mu Lukwanga nga ludde Wakiso n'emmotoka eyo gye wagigololera akagalaji kali eri nga wakava mu katawuni k'Ekayunga ng'okkirira Nansana munaatera okutuuka ku ofiisi za Niraawo mu makkati awo kali mu katimba Isaac n'olunaku olwo lwennyini lwe nali ndi mu kanika emmotoka yo walina agaboozi ag'ekisiru ge wali onyumye n'abavubuka b'omu paakingi anti nze mulaba ntuula ku kamera za State House ndaba ayingira ndaba afuluma oyo Bobby asiba mu State House asula mu State House kakati mulaba ayina emmotoka yuggi eriko akapande waneno wansi MS eno nogezaako okuba konvinsinga kuba kwaliko akavubuka kali ka questioninga nnyo ebibuuzo n'obabuuza kati MS kitegeeza ki ne bakugamba tebamanyi n'obagamba kitegeeza Maama Solomoni bwe nali wansi nenvaayo nenseka nenkugamba olimba obojjukira bulungi nakugamba wamaze kusoma komenti ya Bobi Wine president ononsonyiwa korona kuyita linnya lyo olw'ensonga nali undercover nga sagala ku blowinga cover yange abaluddeko ku Facebook emyaka ng'ebiri n'ekitundu emabega mujjukira omuntu omu yapostinga emmotoka eno nateekako caption ezigamba I am tired of pretending MS etegeeza ki president najja n'akomenti nga n'agamba etegeeza Maama Solomoni president of course yali asaaga naye no criminal yagezaako kikozesa okumanipulatinga abantu era bwe navaawo nzijukira namukwano gwe naweereza message ne mubuuza waliwo abasirikale emmere gye babawanga batabula obwongo yaŋŋamba almost 99% emmere gye balya ddagala lwaki namubuuza ekibuuzo ekyo lwansonga nali mmanyi ono just junior officer kumbe criminal akolagana na CMI ate nga CMI emirimu gyemanyiddwa gyakuwamba na kutugumbula bannayuganda ne Isaac njagala kutegeeza kineeno abasajja ba Nixon Agasire bakaka bajenda bakola buli kikolobero ku bannayuganda ne baafundikira baliwa Isaac ankubuulira mukama wodda muli atalina mirimu gyagenda kukola gigenda singa gya General Kale Kayihura abagala okumubuuza Bobby Giant gyali enamba ye yesimu eri 0706 688 24 29 yes ebigambo ebyo biwulidde bulungi nnyo era nja kukusaba atanaba kubanga otwegattako kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadika notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo video eno giwe ekigalo kubanga gyokoma okulayikinga information gyekoma okubeera nga etambula ate era nja kukusaba osheyalinge awo tegezeeko n'omulala kakati ebyo nga biri bwe bityo kigambibwa bakirowoozebwa nti ebimu ku bigendererwa lwaki bino ebikolwa bikolebwa kwe kugezaako okunafuya security eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era wano naye bwatyo bwayise ku mukutu gwe n'abaako message gyataddeyo gyenjagala ogenda maaso n'okubanga nkuyitiratiramu akatono then oluvannyuma nkuwa ebigambo bye yayogera
ebisinzo okuteeka bannayuganda ku bunkenke ng'ebigambo bino binajjukirwa byayogerwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 2023 gy'emyaka 2 egiyise. olunaku olwaleero yabizzeemu ng'ali mu ggwanga erya United Kingdom mu kibuga ekya London. Kati nga sinnakuwa katambi ako sooka owulirize ebigambo bino pulezidenti byatadde ku mukutu gwe. Wulira bwe yagambye nti Comrade Tassi Calvin aka Bobby Giant was violently abducted outside Riham factory in Kawempe by armed soldiers who whisked him away within a drone. Ono agamba nti omu kuba ttiimu ye ya security amanyiddwa nga Tassi Calvin abangi gwe mmanyi nga Bobby Giant yawambiddwa mu mbeera ey'obunkenke obw'ekika ekya waggulu bwe babadde bava mu factory eya Riham esangibwa e Kawempe. Kyabasajja ababadde bagemedde emigemerawala nga bali mu motoka ekika kya drone baze ne baba nga bamuwambe ne bamuvuga mu motoka ya drone ne bamutwala mu bifo ebitaategerekese. Bino nno kigambibwa okusinziira ku His Excellency ng'agamba nti akaseera kabadde kakayitawo katono mu disitulikiti ey'e Katakwi nga poliisi edetaininze ab'ekibiina kya National Unity Platform abawererako ddala omuli n'amanyiddwa nga Okware Jonathan ono nga ye coordinator owa Teso sub-region ku kibiina ekya National Unity Platform, nga kuliko Toroma County chairperson owa NUP amanyiddwa nga Ijonai Juventine ono naye nga yakulira ekibiina kya NUP mu district mu county oba mu ssaza erimanyiddwa nga Toroma mu bitundu ebyeyo Teso sub-region. Ono naye yakwatiddwa ate nga yabadde agenda kubeera nga anominatingibwa oba yabadde yakamala okuba nga anominatingibwa ku kifo ekyo kyagenda okuba nga avuganyako. Kigambibwa nti wetwogerera abo bakyali detained baba kyakwatiddwa bakyali mabega wa mitayimbwa ku Katakwi Central Police Station. Kyokka nga mukadde ke kamu Habibu Buwembo Ssaabakunzi w'ekibiina kya NUP n'abamu ku banne be yatambula nabo nga bagenze emitiyana mu constituency emanyiddwa nga Busujju nabo baakwatibwa. Nga tukyali ku ebyo waliwo amanyiddwa nga street pastor eyayita street pastor abuulira enjiri ya NUP mu kibuga ky'Embalala ono naye yakwatibwa. Kakati His Excellency agamba nti bino bikolebwa nga bigendereddemu okubeera nga banafuya security ye, wabula ye ategeeza nti tajja kupondooka era tajja kulekerawo. Kakati nga sinnakuwa bigambo bye yayogera emyaka 2 egiyise bye yazzeemu mu kibuga London mu ggwanga erya United Kingdom. Njagala okkiriza ensooke nkuwe ekiwandiiko kino. Ekiwandiiko kino nga kyateereddwa ensonga eno yalanze era nga yatuuse ne kugimu ku mikutu egy'amawulire okwetola ensi yonna, emikutu egimanyiddwa nti gy'amaanyi era ng'emikutu gino njagala kubeera nga nkikuyitiratiramu ekiwandiiko kino nga sinnaba kuba nga nkuwa akatambi akalimu ebigambo bya president, then ne waggulu awo ngenda kuwa obumu ku butambi obuzze bukwatibwa ng'abantu bawambibwa abawerera ddala. Wuliriza mu kiwandiiko wano nga bagamba batya: another member of the NUP party of the National Unity Platform party was at the weekend kidnapped by people wearing army fatigues and others in plain clothes. Era nga bakiwadde omutwe ogugamba how His Excellency Robert Kyagulanyi's guard Bobby Giant was abducted. Nti ngeri ki gye bawambyemu omu ku ba security eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gono nno omukutu gw'amawulire gw'amaanyi okwetola ensi yonna nga bakakasa nti ekimu ku bigendererwa kwe kunafuya okukendeeza n'okumala amaanyi ebyokwerinda ebya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati byendi mugenda maaso n'okuba nga nkuwa. Wuliriza bulungi nnyo. Close relatives say Mr. Calvin Tassi, also known as Bobby Giant, who has been on NUP party president Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobby Wine's security team for more than 5 years, was trailed by unidentified people for more than a week until Saturday when they had gone for a community cleaning activity within the area MP with the area MP Erias Lumbazi Nalukola in Kawempe North of the Kampala capital city. Wuliriza nti Calvin Tassi abanji gwe mmanyi nga Bobby Giant abasajja bamuturakinga okumalira ddala wiiki namba nga bamulinnya akagere balaba butya bwe bayinza okuba nga bamufunamu era kyabatwalidde wiiki namba okutuusa ku lunaku olwa Saturday lwe bamutuuseeko ne baba nga basobodde okumukwata bwe yabadde agenze ku kampani ya Riham. Jjukire mabegakawo twakulaga akatambi nga waliwo abamu ku batuuze mu bitundu by'e Kawempe nga balaajana nga siweji oba kazambi nga mulimu n'envunyu ng'ateebwa okuva mu kampani ya Riham ng'akulukuta mu bantu. Kati Nalukola engeri gye kiri nti yakikirira ekitundu kino ate ng'atera nnyo okutambula ne Bobby Giant. Baatambudde bulungi
ne bagenda ku kampani ya Rihamu balabe butya bwe bayinza okubanga basolovinga ensonga eno. Kati kigambibwa kyabasajja bano ababadde bamaze wiiki nga balondoola Bobby Giant kyatuuse ekiseera ne baba nga basobodde okumufuna. After the activity that lasted for about 3 hours, the group began their journey back to the party headquarters in Makerere Kavule. However, unidentified men traveling in a van intercepted them, prompting the driver to make a sudden halt as the armed men jumped out of the van and demanded to see Bobby Giant. Nti bano Bobby Giant ne banne okwabadde Nalukoola babadde bamaze okulambula kampani ya Rihamu, bamaze okukola omulimu gw'omubaka. Kakati nga baddayo bavuga baddeyo ku kitebe kya NUP ekisangibwa Makerere Kavule abeeko kwa reports ez'enjawulo ze bakola kiki kye basanzeeyo, mbeera ki gye basanze ku Rihamu. Kati kigambibwa kyabasajja abavudde mu drone nga bakambwe balina emmundu abamu nga bali mu uniform abalala nga bali mu leeya nga bwe walabye akatambi ke twakulaze. Kati ne bajja mu motoka ne bategeeza bano nti mugiveemu era mugguleewo twagala kulaba Bobby Giant paka bwe balemeddeko era bwe bati ne baba nga basobodde okuba nga bamufuna. Nga kigambibwa kyekikwekweto kino kyatutte essaawa nga 3 okusobola okuba nga bafunye Bobby Giant. Wabula kigambibwa nti abamu ku ba security team oba baali mu katambi kali oba tebaalimu bandibanga ekigendererwa kyakunafuya n'okukendeeza security ey'omukulu amanyiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, era ng'ebigambo ebimu ku ebyo bizze nga byogerwa yabyogera ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omwenda omwaka 2025 era nga gy'emyaka 2 egiyise egijjudde nga His Excellency ya predicting ebintu bino nti oba olyawo n'okwagala okumutta mwekuli ebigambo bino yabyogera ne biteeka bannayuganda ku bunkenke nga biraga nti abasajja balina ekigendererwa ekyokwagala okumumiza omusu. Wabula yabategeeza nti newe babanga banzise temukkirizanga okupondooka obupondoosi era ekyokukola mukimanyi. Bino yabitegeeza bannayuganda ebigambo bino byenjagala owulire. Yali ali ku kyetuyita countrywide tour ng'agenze mu bitundu ebyeruweero ng'ayogerako ne bannayuganda mu sipiiki yali ey'obusagwa. Ebigambo bino binajjukirwa biwulirize nzije mbere nga nkwongerayo. Bino byogera ku lwange manyi nti buli muntu ayagala okuwangaala. Nyina abaana bato njagala ebbalabako nga bafumbirwa nga bawasa, njagala ebbalabako nga batikkirwa naye kati ebyo tebinkwatako ssaawa zino. Njagala ebbategeeza bwe kiba kyetaagisa kufa nga kye kigenda okununula abantu bange kibeere nga Katonda bw'ayagala. Naye njagala ebbategeeza gwe Museveni ne banno tetubakira. Baganda bange bali wano njagala ebbagamba ebigambo bino nga nkyali mulamu. Njagala ebbategeeza bino ebigambo nga mbatunudde mu maaso nti abo abatemu abo ababbi bwe bagezangako ne bantemula ekyokukola mukimanyi. Bonna mubamanyi, mumanyira gye babeera. Bana abasinga babeera wano mu Uganda, bamanyi ababeera wano mu Buganda. Kale muntemule batemumwe. Tetugenda batya, tetugenda basiriikirira, tugenda kwogera buli kye tulina okwogera ate tujja kukola buli kye tulina okukola kubanga tosobola kufufugaza bantu lubeerera. Ebyokulabirako muze mubiraba. Gaddafi yalowooza agenda bafuga lubeerera, Mobutu yalowooza agenda bafuga lubeerera. Bongo bamugyeko wiiki ewedde eyabafuga ye ne famire ye balowooza nti bagenda fuga abantu b'e Gaboni lubeerera. Museveni ne banno akaseera kammwe kalabika nga katuuse. Nkomere bwe mbadde nzija wano poliisi ekisindikidde ekiwandiiko oluvannyuma lw'okufuna information mu embassy ezimu ku z'Ebulaaya ti gavumenti ya Museveni baali bapulaninga okunkolako obulumbaganyi bantemule nga tuli e Kabaale. Mumanyi bulungi baganda bange Museveni ne mutabani we kye bampulaningira. Bagezaako okuntemula nga tuli mu Arua, essasi lyakwata driver wange Yasini Kawuma era twamuziikadde Mawokota. Bagezaako okuntemula, essasi lyayita wakati wange ne Zaake nga tuli e Budondo. Kaakati bayisizza ekirangiriro, bayituwandikidde ekipapula mbu batwategedde nti bateralisi bajagezaako okutta Kyagulanyi. Kale enkuŋŋaana zino muzireke. Museveni ne banno yemmwe bateralisi number 1. Manyi bulungi nnyo gwe ne mutabani we kye mumpulaningira. Baganda bange njagala bategeeza abo tebatunuulidde nze. Tageti yaabwe ye mmenze just nyimiridde mu kkubo lyabwe yenze mbalemesa
omupango ku bulamu bwange naye njagala okutegeeza Museveni ne mutabani wo n'abo bayeekera banno mukigeze. Mukigeze saawa zino nze ng'omuntu njagala okutegeeza Museveni ne bayeekera banno, and let me say this in English so that everybody understands me. We are not scared of you. I know you're after my life and the lives of many other Ugandans. You can come for me, but my people will come for every last one of you. Ebigambo ebyo byayogerwa emyaka ebiri egiyise era ensonga lwaki mbireese ku lunaku olwaleero lwennyini, era ebigambo ebifaanana bwe bityo yabizembu yabadde mu kibuga London ekya United Kingdom ennaku z'omwezi nga 8 omwezi gwali gwa 9 omwaka 2025 lwe lunaku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogera ebigambo ebyo era nga bwe mbikuwadde y'ensonga lwaki mbikomezaawo olunaku olwaleero gwampuliriza. Kaakati nga sinaba kubanga ngenda wala njagala nkujjukize nti emirundi mingi abantu ab'enjawulo ba civilians betuyinza okuyita ba innocent civilians abatayina kwegaba naalumanya ne basaalumanya bazze bawambibwa, ebimu zenga obiwulira, ebimu tuzenga tubikulaga, ebirala oyinza okuba badde tobimanyi. Kakati wulira nkuleetedde obumu ku butambi bwenjagala olabe mu lutambi luno oba mu vidiyo eno. Obutambi buno ngenda bupuleyinga wano, ogenda kubulaba emirundi gyonna abantu bazze bakwatibwa ku kamera nga bawambibwa awatali nsonga. Njagala tutambule ffenna, gwatanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi olabe ekigambo subscribe kikwateko, kwata kadeka notification kakuyambira ddala okubeera omu ku abo abasooka okumanya atanaba kubanga osubscribe nga n'obanga ate otwegasseeko. Sooka osharinge vidiyo eno etuuke ku buli muntu yenna, ate era genda mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga zino zennyini ze mba nkuleetedde. Comment section eyo ngigendamu ebiseera ebisinga nemba nga nsoma obubaka obwo naddala mu vidiyo eziddako. Kakati wulira nga sinaba kubanga ngendeyo nkujjukiza ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa gwe wenna ayina ebizibu ebikutawaanya akutegeeza nti munoonyeeko ono si musamize wabula ayita mu kitabo ekitukuvu ekya Quran n'abanga ataakulombera dduwa Allah n'abanga akusumulula. Ennamba eri 0753 85 kugamba osobola ojjukubako direct, osobola n'okumusanga ku WhatsApp ate era mu ngeri y'emu asobola okugendayo asangibwa Njeru ku luguudo olugenda Ejjinja. Kakati wulira obumu ku butambi bwenkuleetedde obulimu ekiwamba abantu ekiyitiridde era kyozzenga owulira oba kyozzenga olaba. Obutambi buno njagala obulabe ate ogende maaso n'okuba nga osharinga information eno ebeere nga esobola okutuuka ku buli muntu yenna. Wuliriza. Munnayuganda bamuwambye mu mmotoka eyo yeri UBE 696Y awambiddwa. Kati bamukwatidde wano Makindye wano nga ku KCCA nga wali ofisi za Makindye. Who is that abducted the National Unity Platform supporters yesterday? Kati bana bavubuka balinga bana weyalina kasawo, actually bonna balina kasawo nolyalyeri emabega bebakozesa. The military uses these people to abduct on the scene to do the actual engulfing of the supporter. You can see them and one looked at the back. Now these are the military patrols used, the H4BF 742 by the Museveni. These are the Museveni operatives, and the UAL
119V and UAN 752. UAN omwami ono bamuyita Ibrahim Kyaddondo. Akatambi kano kakwatibwako emabegako, naye ffenna we twakalaba twali tetumanyi bantu bano abali mu katambi kano. Tiirwe bakutte Bobby Giant, waliwo omu ali close ku mwami ono ampadde information, era mulabe essaati gy'ayambadde wano era gy'ayambadde awo nga bateeka omuntu abantu abo mu bbuutu. Ono ayina abaana abalenzi 3, ayina n'abawala 2 abasembayo. Mukyala we kwali kuno ku intaneti naye mwennyini kwali. Mulekerawo okuwamba Abannayuganda gye mubeera tumanyiyo, osinga kuwangaalira Katwe ne batabani bo gye bawangaalira. Mutabani wo Shafiiki ne mutabani wo Karim we mukola omulimu gw'okutulugunya Abannayuganda n'okubawamba. Mumulowooza gye mubeera abantu tebasobola kubakwata. Mumulowooza mubeera n'emmundu oba ne mukozesebwa. Omusajja ono ntegeezebwako nti waseemwayi era akozesebwa ddamulira. Waliwo abasajja be baabadde nabo mu kuwamba Bobby Giant. Omu twamufunye eggulo, ono wuno waakubi. Bonako oyo ni mundu mupale enyo, wabwo ne mundu mupale enyo, wabwo ne mundu mupale. Bonako oyo ni mundu mupale enyo, wabwo ne mundu mupale enyo, wabwo ne mundu mupale. Bakuwamba ba securing the future. Run! Ndakwenda kwenda kwa video wadeshi. Soka ba kwa video.
What's going on? Voilà, só veio. motoka yabonye z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo